internet eno bannange naddala Facebook videos zaffe zino obusajja buziraba videos zaffe zino Mayiga aziraba mutemumanyi lwaki Mayiga yayise Bobi Wine temumanyi lwaki Mayiga yayise Bobi Wine Mayiga yayise Bobi Wine because of Lumbuye kino nkiddamu ate sikirumamu Mayiga yayise Bobi Wine because of Lumbuye Fred era omusajja oyo Fred Lumbuye bannange mumuwe kudos mumuwe likes gundi eno judgment ya yomulamuzi Sekana waliwo judgment biri waliwo judgment yes waliwo judgment eyo gye twasooka okuteekayo kati abasiru bonna ne bagobera ku eyo naye twateekayo judgment eyo nga baali na judgment biri eno gye bayisiza neeri naye njagala okubakakasa nti ffe olutalo luno lwe tulwana please naddala mwe bafollowers baffe naddala mwe bafollowers baffe ekintu bw'olaba nga tekiku clickinga mugulu please get out of it bw'olaba nga ekintu tokiraba tokibayinga togamba nti ate ono diversion nti ate ono propaganda buli kintu kyonna ekiri ku internet buli kintu kyonna ekiri ku internet kitukolera oba gano gabajjo gavuddeyo ne geesinisa amannyo mbugeevuma byonna biba bitukolera buli kintu ekiri ffe tukimanyidda twebeereramu mwana musiba mulaba ba FDC bagamba mwendaga muntu tekola naye ogenda ogalaba nga gayimiridde ne nomination gonna gayimiridde ne nomination agasajja agakulu ffe twabagamba envi zaatumera mberevu naye muto tetulina nvi because tuli bagezi so bannange bannanuupu bannange etebuddawo bw'olaba ekintu nga kojja kitaddeyo bw'olaba ekintu omuntu ajja okujja akigambe mbu diversion wa NRM kati nawe wona agenda naye ojja kukola ki so please mumanye olutalo luno lwe tulwana naddala bannaffe abalina zi following tulina okukola Rabadaba style Bobi Wine go akera ku machano to introducing na notugamba bannange mukube Rabadaba style fe Rabadaba style tugenda kukuba buli omu kabani so Mayiga yakuyise sebo owekitibwa Bobi Wine because of Lumbuye Mayiga kuje bali abasookayo bannabira basegirinya simanya bani yagamba bannange social media enkuba nnyo bannange era kyovola banga Bobi bwe yazze ate nno Mayiga wabula Mayiga totegeera muyayo ono gwe wabadde osuubira nti Bobi Wine bw'anajja maaso go naye akukola Bobi Wine azanya kidiplomat nzera I don't care byonna Bobi Wine bye yayogedde Bobi Wine yajja wano n'ayogera bannange temwevuma nze bw'osirwala nga nkuvuma bw'oleeta olugezigezi nga nkuvuma ate mbasaba mwenna abakuba essimu yange kino njagala kukibasaba bw'oba okimanyi nti ogenda kweyogeza bya kisiru please toyogera simu tokuba ssimu yange era bw'oba okimanyi nti ogenda kwogera bintu bitakwatagana please nze bw'oyogera ebintu ebitakwatagana nga nyiga red button kino nkiddamu buli bantu bonna benkubira ssimu bw'olaba nti kojja yakubidde yogera ebigambo ng'omanyi nti ojja bidefendinga naye bw'oba todefendinga ebigambo byo please nga nyiga red button gwasuubira nti nze bwe nkurekodinga nfuna hype nze kojja I've got a professional job I have siri wano ku internet kusabiriza mwabansuubira nti mwinza okundraginga eyo ne mugamba mbu nze ndi wano nsabiriza siri wano kusabiriza nze sisabangako sente ya muntu naki nyina emikono gyange gino nkola ate nze nga bubuuza be nali mpadde bw'oba oyagala okumanya kojja kye yali akoze mu struggle muno genda obuuza abantu b'omu Kampala genda obuuza abantu b'e Uganda nti kojja wali okoze eki kati ono Steven bakuguze mbojja onvume gusubira ebivumu bigenda kunzijjako nze gwolaba wano mama wange yafanyina emyaka 7 nenkula nga mbonaabona
kati gosubira nti ekivumo kigenda kukola ki ekivumo tekigenda kummenya gumba ekivumo tekigenda kummenya gumba ekivumo tekigenda kunsasulira biru mwene nyumba gyendimu okitegeera so about the judgment ey'omusango Museveni n'abantu be bonna by the way nabagamba nti ebintu bino babikola tebiri coordinated bino ebintu babikola tebiri coordinated nga Fred Lumbuye bwe yabagamba abantu abali babegawo omusango guno it was not a judicial system kati omusajja ono oyo mwami oyo Judge Sekana yagenze okulaba nga omusango guno tegulina gye gugenda kumutwala ate mmwe mwenna mbagamba bakolagana ne Museveni mmwe mwenna bakolagana n'abantu ba Museveni kati mwami Kibalama the truth wali we bakuleetera mu kooti we wali ogamba nti siddayo nze Kibalama kino kikugamba wali we bakuleetera mu kooti we watula ne Bobi Wine awo wali weesuuliramu akazoole n'ogamba nti togenda naye kati Kibalama owulira Kibalama bagenda kukusiba jaji yasaze omusango ogwo with mulabe judgment ye yagambye nti bagenda oluddo olwakola ki olwawaaba omusango ogwo lwina okusasula nupu bayina okugisasula era kati bano baloya baffe baseggona n'abalala bagenda kupreparinga costs zaabwe kyova olabanga Bob Museveni yakugamba nti gwogenda okufandinga buli kintu kyonna kye tukola n'owakana kino nkiddamu Museveni Bobi Wine yakugamba nti kampeni ye yonna gojjo gifandinga n'owakana kakati guno omusango gwe bagusaze nti nupu erina okuliyirirwa ebiseera ebyo byonna baseggona bye baamala nga bapreparinga kati bagenda kuddayo bapreparinga cost zaabwe kati gwe Kibalama naako kasekulitaleko mwe bagenda banyiga bannange mwenna bakolagana ne Museveni bw'okolagana ne Museveni olunaku lumu bw'okolagana n'abantu ba Museveni first time the second time tema mwenna bayisima mwenna ba full figure mwenna bashibaga katoba bajjo simanya bandi babebe kulu bwe muba mukoze kanye ni Museveni for the first time the second time muteme kati mulabe kigenda maaso ekibite mutegeera judgment yagundi eno ya Judge Sekana yagambye nti bayina okuliyirira nupu kati nupu by the way musango guno lwaki tugwajja njagala okuddayo flashback atudde nupu mwali na speed ya amaanyi nupu mwali ku speed ya amaanyi for the very first time ne nominating aba member of parliament bina 27 it has never happened olaba ne kana kabina kamugisha muntu kebamufandinga tekasobola na kuweza ba MPs 30 nemwe nupu speed je mwali mujiddeko bali bayino gicontrollinga kati bwe babasazeeko this time bwe bamalanga babazoganya babatwala wa baba bayino ba contentinga speed je twali tulina yali yamanyi kati batu contentinga okay bafunyemo kubanga waliwo abantu bafa batanominatinze okitegeera naye this time tugenda ku nominatinga president waffe so mwami Kibalama kafiremu kiwali supposed okola lwe bali bakurecordingisa ebintu ebyo lwe wajja mu kooti wali otema naye kati bannange mulina okumanya ekintu kye tuliko abantu betulwanyisa they have nothing to lose. Waliwo omusajja omu bamuyita Gashumba alina ekigambo kye yayogera. Gashumba yagamba aba government n'abagamba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu abantu abali non-employed abavubuka 85% Bobi Wine abacontrollinga.
mujjukire ekintu ekyo Gashumba yakyogera ku TVM gye yaliko n'abagamba nti Bobi Wine akontrolinga 85%. Kati ndowooza mutandise okulaba abaana bano balina hope muffe. Abaana bano n'ogeza okwata ku Bobi Wine nga batambula naye ku street bakulya. So nze mbadde mbasaba mwenna kubanga Nuupu bwe naayingira mu government mujja kubeerawo nga ba opposition. Mwandibadde musala amagezi kubanga kino ekintu engeri gye kijjamu kijjira ku speed eyayiriyiri. Mwasuubiza nti bwe munaafuula abantu bano enjalenya, bwe munaatukasuka eno ffe nga tumutukasuse nti nno tugenze, tujja kusigala nga twogera ku bantu baffe. Okitegeera? Bwe munaakwata abantu nga bakibalama ne mubakuba emiggo, basajja mmwe temutya kubanga Kibalama nyina ka video ke nabateerayo ne mbalaga nga Kibalama agamba tebamukubanga naye agenda okujjamu engalo ebigere nga bamukubye. Ebintu nga bino nga Honorable Sseggona bwe yatugamba nti temuli ment kubeera mu offices ezo ze mulimu basalimu sale no balaba ebintu bye balimu baani temuli ment bintu ebyo bibamu. That's why first and foremost mu getting excited. That's why mbadde njogera ne Balamu wano ne mugamba Balamu for the last 30 how many years NRM egenda kusaanawo. Omanyi bookera ku makye ejjine liva waggulu ejjibwe libeera bwobanga okyalikutte bwoti olowooza naye bwe likeera ku makya ne lyatika. You cannot repair that egg. Kati ye NRM egenda kusaanawo, tegenda kulekawo kijjukizo. UPC yalekawo ekijjukizo. Mulemi okuzimba ebintu mu Kampala, amayumba gammwe ge muzimbye mugazi. You have failed to prepare yourself. Chovola banga abategeera tubalaba nti you are not even human beings. You have failed to prepare for your future. Abaana bamwe musuubira nti bagenda kubeeranga buwaŋŋanguse. Abaana bamwe musuubira nti bagenda kubeeranga mu buwaŋŋanguse. Mubadde Museveni wajja n'ogamba nti by 2021 tewagenda kubeera bibiina bya bufuzi because you knew wali okimanyi nti eno Besigye gyali, eno Mao gyali, eno Mugisha Muntu gyali, nga bw'okuba bw'oti omupiira ng'ayawula. Not on NUP, not on Bannayuganda b'ennaku zino.